Wera ttani ez'enkya ya leero Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga abadde amaze okukkalira mu kisenge abaami b'amasaza n'abamyuka baabwe gye badde bamulindiridde bwe batyo ne bamwaniriza mu ssanyu. Katikkiro mu kwogera kwe banasoose kubeebaza olw'okwenyigira mu mirimu egy'okulaakulanya n'okusitula omutindo mu Buganda ssaako okubeera ekyokulabirako ekirungi mu bantu be bakulembera. N'olwekyo nze neenyumiririza nnyo mu kuliraana abantu nga balina bye bakola kuba nange mbaako kye mbayiga kumbeebaza nnyo era temuddirira. Abantu bano betubeeramu betukubiriza okukola ekisinga okubayigiriza gy'emirimu egyaffe gye tukola okusinga ebigambo byaffe. Kati omwami wa Kabaka bw'ogamba abantu okuba abanyiikivu ng'olina tugamba omusiri gw'emmwanyi oba olina kampuni, ekyo ekisinga okubasomesa okusinga n'ebigambo abantu kye balabako. N'olwekyo nze neenyumiririza nnyo mu kuliraana abantu nga balina bye bakola. Katikkiro asinzidde wano n'abasaba okwettanira okukozesa tekinologiya aliwo mu kaseera kano okusobola okutuusa obuweereza obulungi ku bantu ssaako n'Obwakabaka okutwaliza awamu. Okukozesa tekinologiya y'emu ku ngeri esitula omutindo. Mirundi mingi tuweereza obubaka ne Pookino musobola omuweereza ebbaluwa eno ku mutimbagano kuba tetusobola mutuukako ng'ate ebbaluwa nkulu ne bagiweereza. Tuli mu tekinologiya okuwuliza abantu bemukola nabo bemulamula nabo amasaza gammwe. Tekinologiya okutambuza emirimu kijanguya ate kyalayisi. Mu ngeri y'emu n'asabye bannayuganda okwetaba mu kulonda kw'ebyalo okukubawo ng'ennaku z'omwezi 23 nenga 28 omwezi guno ng'era mu kulonda bassentebe b'ebyalo akubiriza abantu okusoosowaza ensonga y'obusobozi nga tebatunuulidde nzikiriza amawanga wadde ebibiina by'ebyobufuzi. Mwami gogamulonda abantu abanaabajuna ku kyalo ate ekyamazima naddala eyo ku byalo omuntu ajuna abantu sirowooza nti yeesigama na ku bibiina bya bufuzi. Abantu bamulabanga mwesimbu tajja kuteka mukono ku ndagaano ya bibanja mirundi 8 ng'ajja ng'ayamba ekyalo ng'akolagana n'abaami ba Kabaka. Ekyo kye mbasaba ne mu kulonda okujja. Abaami b'amasaza n'abamyuka baabwe nga bakulembeddwamu abatwala Oweekitiibwa Joseph Kawuki balina ensonga ze baloopedde Kamalabyonna ze baagala zikolebweko. Twagala okwebaza olw'enteekateeka ez'enjawulo ezikolwa okuwagira emirimu egikolebwa abaami ba Ssaabasajja Kabaka. Nnyingi nnyo, mafuta bwe kiba kisobose n'ebintu ebirala bingi ebibasobozesa okukola emirimu egitali gimu. Eno okuwagira projects ezimu eziri ku masaza ab'ebuddu bayinza okuba kati basinga okwesunako ebalidde empanga naye nga n'amasaza amalala bintu bingi ekitongole ebikyalemeddwa okutereeza enkola y'emirimu egy'Obwakabaka nga Buganda Land Board kati ennaku zino etufudde n'abajje mu maaso go ssebo abaami bajja ne bateeka ebintu byabwe mu mbuga bw'obategeeza nti Obwakabaka bwakoladde enteekateeka eyo nja kukozesa ekyokulabirako ekyamangu nnyo ekya buli ssaza nnyinza obutasobola naye Bulemeezi kati be basaatuusa abaliyo genda obbagamba nti abyo byaggwa dda. Atugambye tuve nnyo mu byobufuzi naddala nga tulonda bano abantu bano be tugenda okulonda bassentebe b'ebyalo bantu bakulu nnyo naye olw'ekyo ensonga eyo tugitwale nga nkulu nnyo tugijjemu ebirowoozo ebirala nti ate kalaazi zaffe ez'ebyobufuzi oba eddiini oba amawanga kati no mu mbeera efaana bwe tunjagala okukunga bannabutambala okusooka mu Mwesigwa Simon yakusakidde eggwire lino ku lwa KTV Amalindire. KTV Amalindire kwoli